Emikolo n'embaga ku Bukedde TV1 ne ku Maria's Bridals fefeka abasobola okukwambaza ku mikolo gyo n'onyuma tulina ziggown ne gomesi ez'omulembe tusange maka gaffe amapya agali ku City House ne ku social media zaffe oba tukubireko Baglute Lounge bakafulu bakola ku nsusu n'okushepinga emibiri ku Mabirizi Complex. Glute Lounge byonna ebikoze tusange ku Mabirizi Complex level ey'okutaano edduuka namba 19. Omulungi ali ku Bukedde TV ene programu Emikolo n'embaga olunaku lubeera lwa Saturday ne Sunday essaawa zibeera 12 zennyini nange omuweereza wamwe Josephine Namakula abasinga gomanyi nga koma ozi mbeera ntuuse okubatuusaako ekirungi okubawa ekipya era n'olwaleero buli wondaba mugomesi manya nti mbampise n'omukolo omulungi ennyo ate era nga gwa kitiibwa nga guli mu kiti eky'okwanjula nkuleetedde omukyala Lilian n'omwami we Patrick wabula nga sinnaba kuwanzikiriza nsooke nkutegeeze nti nnyambazibwa Maria's Bridal ate nga ye mukyala yasalawo otuteekamu ssente wano mu programu y'emikolo n'embaga. Maria's Bridal alina buli kika eky'olugoye ekirungi, alina gomesi ennungi, alina gowns ennungi, alina changing dresses ate nga asangibwa mu town ku kizimbe ekya State House opposite the arcade ojja kumusanga era omufunire ddala bulungi nnyo. Oba mukubire ku nnamba eziri awo wansi togenda kwejjisa awo ne nkutegeeza nti gwe wenna omugole ali eyo otudde ku TV yangeri gye twamaze akalulu mukwano gwange omulungi lowooza ku mikolo n'embaga tokola mukolo nga tekuli Bukedde TV. Ennamba gikoppe wansi osobole okutukubira omanye ebisingawo. Abakyala abali eyo mwenna abagala okunyirira oyagala kukola figa oyagala kukola kanyiriro oyagala kwongeza ku hips mubimanyi munange ennaku zino trending ya hip omuntu ali omu yekka Gutalonge nga byonna abimalanga gwegenda bugenzi ku Mabirizi Complex mu town ku level 5 obuzebuuza Gutalonge ojja kumufunira ddala bulungi. Koppa ennamba yawo wansi osobole okumubuuza omanye ebisingawo. Essaawa eno yennyini nzikiriza nkutwala omukolo we gwali mu maka g'omwami n'omukyala abaakera ku makya ne batuzaalira omulungi Black Beauty Lilian yasanyukira omukolo. Lilian yayambala ate yateekateeka bulungi ekintu kino eno ye ne famire ye kosa omwami we yali musanyufu nnyo. Abantu abaliko baali babuvunaanyizibwa ddala omwali omwogezeziwa omwali Bukedde TV ate nga mukwano ne Riley Starch ye yali kameekako. Kankutwala olabe abako baffe abalungi ab'ensonga nga batuuka mu budde wekkaanye abaana ab'obuwala abasawo abaali banyumye mu magomesi gaabwe nga bagema omukoomo nga buli gwe bagema yayingira n'afuna watoola mu kidaala. Omukyala Lilian n'omwami Patrick abakola okwanjula okwali okw'amaanyi ennyo nga muno mwe mwali abayimbi ab'enjawulo omwali Shizenbeck omwali omuyimbi omuto ate ng'ayimba bulungi Tracy Meron. Mukwano y'entandikwa y'omukolo gwe tugenda okulaga wano ku Bukedde TV. Asooke n'entimba eyali ennungi ennyo era gye baweera ddala obudde yali simple naye ng'erabise bulungi.
omugole waffe omulungi mu diko shoot Gomez gye yasooka okwambala eyali mu silver nga mulimu green wamu ne gold. Eno yamunyumira nnyo n'etambulira ku kkala ye mwatu n'alabika bulungi. Metron yali mu sky blue and silver naye yavaayo bulungi wate na brandinga n'omugole waffe omukyala. Bridal area y'omugole omukyala eno nga yali etimbiddwa bulungi nnyo ng'eteereddwako ebimuli ebyali ebingi ennyo ebyagireetera okugirabisa obulungi ng'ebimuli bino byali mu colors omwali sky blue nga mulimu white wamu ne green. Abako mu tenti yaabwe bakozesa glass tables ne stand glasses kosa ne short flowers ze baateeka ku toopu okusobola okuggyayo ekintu kyabwe nga we baali bakyagala. Omugole waffe omulungi wakati awo yakyusaamu era n'ayambala Gomez eyali mu blue and silver. Bambi yanyuma era n'alabika bulungi. Obutebe bwe bakozesa obwali mu kkala ya white and gold nga buno bwali mu kika ekya chrome chairs obwasobola okuggyayo obulungi diko n'alabika bulungi. Eno puroguramu y'emikolo n'embaga munzikirize omukolo guno eno tugutandikira ddala mu butongole omukyala Lilian n'omwami we. Come closer, make me bust for the camera. Let me have you for this cause what you're darling deep. Nakubona bona mu heart and mu mind. That's why you're falling deep. Ndibu umi mama to sweet sound deep. So can you now let me? Can you please let me touch you? Tokolatima. Abako baffe batuukira mu budde era nga bano baali bakulembeddwamu ekiggulalo oba kiyita ekita eky'omwenge. We batye bakkirizibwa bayingire mu nnyumba awo n'abaana ab'obuwala ab'obusawo abaali banyumye era nga nabo baali mu green gomas and coffee brown ebitambaala. We batye ne batandika okugema omukoomo nga buli gwe bagema yayingira mu kidaala emikolo ne gitandika mu butongole. Twasona kuno mukwano gwange nebino bigenda okukolebwako era mu okubeerawooko alabikazo zisumulwe kankano okujja okumala omukolo guno kuyitamuguweka Yesu Kristo Mukama waffe. Amina. Oluvannyuma lw'abako okutuuka abaana ab'obuwala baali mu vibe nga basanyufu nnyo okwaniriza abagenyi abaali batuuse mu luggya gye bazaala omulungi Lilian nga bano baali mu green gomas n'ebitambala bya coffee brown. Baasabibwa oluvannyuma lw'okugema abako bakomewo ate bawe report gye basanze mu bako. Era de basawo oloti basawo tugayiseemu
omwana omulenzi tata wano buli mwana omuwala gwe tuzaala tumuwa erinnya lya Liliani era abo bonna bolabe ba Liliani njagala bonna obambazi engule akuuma ebyobusika mwembatikira engule taata we bali kuba n'abantu abaliko obulungi muntu mulamu mulabye basawo bwe bali kukola mirimu oyajja kukuuma ebyobusika bali kukola mirimu musawo Peya endala nga bano baali banyumye mu Coffee Brown and Gold Gomasi era nga mukwano vibe yaabwe yali hayi ddala nabo baweebwa akakisa okubuuza ku bako. Kale banyabo good afternoon to you. Thank you. Goodbye. Thank you, madam. Goodbye. How are you? You are welcome. Peya eyokusatu nga bano baali mu Grey and Gold Gomasi bambi nabo banyumirwa nnyo. ekyamazima ageze nakuba akayimba tijenga omwana najja ekikya nempeze badde wali omulaba akayimba nenzijukira nakupira emabega abadde nyimba akayimba kamugamba ekintu kimu kiriwa nakyojja nnyo mu birooto byange olaba nnyo ng'omwenya them your exes I'm now the present banatubuuzaako abako mu luggya gye bazaala omulungi Lilian baganda b'omugole nabo bajja okubuuza era nga bano balina vibe baali happy bakyamula ekidaala essanyu lyali lingi nnyo ku lunaku lwa sisita waabwe we batyo baweebwa akakisa bambi ne babuuza ate oluvannyuma ne baddizibwayo mu nnyumba. era essanyu mu maka muno amina ekirwadde kye twalwala kubanga teweekubira kulya kubengala nga tolina kasanya ku mutima Oluvannyuma lw'abako okubuuza basenga nga muno mwe mwali ne ssenga eyasengeka ensonga z'omukyala Lilian bambi baali basanyufu nnyo. senga
Nafuukusanga kisenga eddoboozi liri yakozesa ku mukolo ku 93 lya China kati. Senga tusibe bulungi. Akakukana n'akaleta nakako. Olw'omukwano gwalina omungi gye muli. Senga bannange naye tanalabulenzi agambye byonna tubiyise mu bwangu naye ayagala kulaba ku mulungi. Omwana omulenzi taata tanalabira wala. Oluvannyuma lw'ebigambo ebyo Ssenga yasabibwa asituke anoonye omwami w'atudde ate era amulageyo mulojjodde. Yogera akasebe gukoze ki? Benizeka.